here. Ekyali ntandikwa kati ku ntandikwa ya firimu wuliiza nnyo entandikwa. Omanyi munnange obulamu bw'ensi buli omu abwagala naye ate ng'okufa kye kitu Mukama kye yategekera buli omu. Tomanya ddi lw'ofa yadde abasawo bayinza okumanya ddi lw'ogenda okuzaalibwa naye ate olunaku lw'olifa ekyo Mukama yakyesigaliza. Kya mukisa mubisi n'ema weetandikidde mwana mulenzi Eric munnange nga mufu. Katulabe ebifo emagombe agenda maaso n'okwolobya erinnya lya mwana mwali akoowoola naye ng'empungu emukulembeddemu. Ekyali tandikwa ya firimu kro ey'ebitundu ate okuvya ddala mu Keggi where quality matters Lyoba production. Agenda maaso n'okuyita Sherry yamusikana katindo so kimanye nti omukyala baamutuusaako ki baamumadali nga baamutta n'omwami naye baamutta kadi basinkanye mu bufu wabula birimu enjawulo. Mwana mulenzi yabulira ayina obulamu obw'obuntu naye ate nga Sherry Webster ye muzimu. Wira bwamulaganyisa nkwagala kale balina omukwano ogwa Romeo ne Juliet. Ogwo omukwano omuzibu ennyo ogwa nfanfe. Ekyali tandikwa Vanti ate ku microphone etandise negenda mu maaso. So munange empungu ewulira era eraba. Mwamu akyava amugamba nti olugero lwe byogera bituufu. Olugero olina omukisa ogwokubiri second chance. Omuzimu gw'omukyala gwabulira mu nfo ku lutindo wano. Ekyalaga Eric Driven nti omukyala ye yazaawa wabula ye azaawuse. Ekyali tandikwa firimu eno ya bitundu erina sizoni eziwererako ddala. Ekitundu ekisooka kye tutandikiddeko sizoni esooka part 1 gye tuliko. Byonna ebitundu tobirina obyetaagidde ebya sizoni zonna eza firimu eno gyendegenda maaso n'okujja naffe gyagenda maaso n'ogiraba. Etandise negenda maaso. So munange yava waggulu ku lutindo nakkira wansi naye kati azuukidde embafu ava emagombe tudda ku nsi. Empungu yino wali abaali mu kidongo naasuna kodiyane bagenda okulengera omusajja yava waggulu n'agenda agwa mu luvuutu. Waliwo engeri y'olweje lwe yagwamu. Yagwa mu lweje empungu eraba. Omanyi abagezi tebagwa mu Kampala. Waliwo eyakiraba nti ono asaza obulamu wakati w'obufu n'obuki n'obulamu. Amaze okusala ensi ezebbiri, ensi y'okufa n'ensi y'abalamu. Nabwatyo Eric Driven yazuukira mu bafu. Olugero lugamba nti omuntu singa aba afudde empungu yeekulembera omwoyo gwe gy'alina okugenda okutebenkera emirembe mu puligaatooli oba mu geyeena. Wabula era empungu yemu yesobola okutambuza omwoyo gwe n'eguza ku nsi naye Eric Driven omuyimbi akomyewo mu mubiri gwe. Etandise ate nate Maka Dacascos. Ekyali tandikwa Maka Gomez akweza nga Della Albert ate nga Sabrina Kanseti akweza nga Sherry Webster, ye Kate Stewart akweza nga Sarah Moore, James Oba ye nanyini katabo muva firimu Bryce Zabel ye developer wa Teddy Play ate The Crow erina erinnya eddala ye Starway to Heaven. Kati etandise Linda Boyd muzanyi ne John Cuthbert. So munange mwana muwala z'okukyayira abafu Julie Dreyfus. Kati omwaka mulambo okuva ne mwafa John Pepper Ferguson, Maka Roston. Empungu eno etambula n'omufu eyazuukidde. Ulira Sala bwagamba bano abaafa baali banneibaabe
naye nga buli ssaawa ajja n'abalabako emagombe kumbe zireseddeero. Quit following me, okay? You're supposed to be in school. Wandibadde ku ssomero. It's national holiday. Leero nasono olidde 9 October. When you get to be mayor. You got that right. Lwaki ojja mulimbo buli lunaku gw'okiraba bw'otyo lwakuba abaafa tebaali mikwano gyo. Peter Mining Robinson. Friends, not yours. Naomi Jazen. Akana akagamba nti abaafa tebaali mikwano gyo. Baali mikwano gyange. I'll wait in the car. Ngolinidde mu motoka. Maka Gordon ye producer. Stole ki? Kati omu ku bafubazi okulaba mu ntaana taliyo yazuukidde. Eric Driven. Ekyali tandikwa ate nate Crow ey'ebitundu ye firimu etandika Crow the Series. Tuli ku part 1. Munange nno. Ekintu ky'okufa ekyo buli omu akirinze naye ekyokuzuukira kiri mu bitabo ebitukuvu. Ono azuukidde mu firimu. Si bitabo bitukuvu bino bya firimu. Okusinziira ku gye nvuddeewo yali muyimbi. Tetumanyi lwaki yattibwa naye nga okuttibwa kwe yatemulwa butemulwa ekyali ntandikwa. Agenda okulaba ng'akyalinga bulijjo. So wano waliwo Kanyama atunya omukyala wuliriza. Ne mwana ddemu gwe. Nekulonyeza wiiki 2 namba yingire muloka tugende nze nvaako nze. Ate abakyala bakyawa. Nothing you can do when a woman is fed up. Gwe kyalifa ku mudaala gwo. Omukazi takwagala. Ono gayi waawa. Wama madamu genda va ku musajja. Naye buladi kiboko. Manya okusanga omusajja nga yomba ne mukazi we n'oyingira mu lutalo lwabwe ebitali bya buntu bulamu. Mukubi Makadanko Capoeira Master is back in a series movie ya bitundu ya Makadakaskos. Yalagira omukyala agende yesaba okimponyezza. Gwe gayo oli waawa ano bya mukazi wange mutuntu. Omukazi amunobya mutuntu. Kyala nga abadde yakukyawa kyawadda n'afuna omuntu wakukuba awagira oyo akukuba. Kati ddala omukwano gwa maama wa Saala. Maama wa Saala ye Dola. Tusikanye Tintin kakebe. Ne mwana ofiisa kati n'omusango. Onootera okuzza omusango nkumanyi buli lw'oyamba n'okuba ekikalo oba ogenda kubba. Kibi nnyo okuba nga poliisi ekumanya oli mmenyi w'amateeka. Abeera n'ebijegerejegere. Kakebe ofiisa nga amusalako Tintin. N'erinnya lyokka okulyogera ku poliisi likusibya. Kakebe. Oba oyina omusango gwonna gw'onvunaana ntwala mu bbooma naye kati sirina kye nsobola kukola. Afaane nga amusalako. Tintin nkumanyi. Tintin ye Frank Tremaine. Naye engeri gyali omubbi ennyo yeeyita kakebe ye Frank Tremaine. Yamala kenkwatira mu mateeka ng'ogamenya kenkwatira musobi ngenda kusiba. Tintin talina musango. Empungu eno etambula n'omufu eyazuukidde mbafu. Kakati waliwo edduuka eritunda ebintu ng'endongo eritunda ebintu ng'empeta. Ono ye nannyini edduuka. Wabula nannyini dduuka ono ebintu by'alina omusajja ali ebweru abirengedde ku display n'akuba ekifaananyi nga byali bibye. Omanye okubeera n'edduuka naye nga gw'osuubula bibbe by'otunda. Mwenda ng'ajjukira ebyo. Yasunanga akayimba ako ke yali atumye 7 Circles ng'akayimbira mukyala we Webster. Buli lwatunuulira endongo eri bino byajjukira. Yakazuukira mu bafu awunya olubugobugo. Kayimba nga kalungi ako. Omanyi okudda ku lediyo n'oweereza mukyala w'akayimba akayimbiddwa Juliana. Kibadde kiriyo. Kwata ekidomola kikube ng'engalabi gwe muweereza akako ke weeyimbidde. Lived 1,000 lifetimes to find a soul like yours. Kitwala emayiro 10 okuzuula omusajja alinga ggwe. Bannange ewuliriza nnyo omukyala bw'awaana bba. Ebyo najjukira bijjukira omwami kubanga omukyala yali amuwaana atyo
mukama yamujambula mu bwa duniya. I want to see. Yaddangawo n'awandiika obuleetaleeta obubaluwa obw'omukwano. Kati yo tuvaayo tudda kuyeeyayuuya. Yali alaba katambi akaakwatibwa ku lunaku olwo lwe waagwawo mutawaana. Paati yasoose enyuma erimu omukwano naye paati eddako oyo ye Funny Boy, ono ye Mugaga T-Bad, John Paper Ferguson, oyo ye Tintin. Wegayingirirawo mu nju ya Eric Driven bali ku butambi balaba omugagga n'anyiiga. Nabagamba nga mugenda okukola emirimu gy'obutemu temweyita amanya. Lwaki mweyita amanya? Nabasinika agenda kutta muntu omu ne mutta abantu babiri yenna gagga bamuyita T-Bad. Bwe kiddamu okubaawo ekinoga kino muli mutaabu. Bamuyita John Paper Ferguson, yaliko mu The Drive. Have fun. I expect a higher degree of professionalism. Nalimbawo omulimu nalowooza nti muli bakugu mu kye mukola. Mukulu twakolamu ensobi twanyumirwa ne tususaawo. Omukyala baamutusako gwa buliisa maanyi ekitaali mu pulogulaamu ng'omugaga T-Bad abatuma. T-Bad ge mannya ge. Bwe kibanga bwe kiri kati mulina okukimanya ebintu bibituvudde mu nta. T-Bad mweraliikirivu ekitali kya bulijjo. Munnange nno Eric yatambulanga adda mu nju ye. Wayise omwaka gumu n'olunaku lumu okuva lwe yaziikwa. Ze nnaku 367. Eno yali enju ye naye nga kidandali erafuti. Era wano wennyini abatemu bwe baamulumba ne bamuyisa mu ddiisa. Kalina nno ya mukaaga kati empungu ye mukulemberamu The Crow. Ekyali tandikwa firimu ya season tuli ku part 1 keginga bulijjo Lioba Production ku Majestic Plaza ate wamu ne Icon Videos kuzibula atudde. Munnanga agenda okujjukira bulungi nnyo ebyaliwo. Ebyaliwo byaliwo ebityo kati alina amaanyi gatamanyi wajjo agajja. Bw'akwata ku kifaananyi yafuna ebirowoozo ebyo najjukira byonna ebyaliwo ku lunaku luli yadde biyiseeko omwaka. Kati bw'atyo bw'abijjukira. Agasajja gaasooka kusobya ku mukyala we obusungu ne bumukwata ng'ajjukidde bino. Baamuyisa mu ddirisa gwe etandise firimu Vigilanti ng'aza kuweereza ekyali ntandikwa. Munange n'ennaku yamukwata musajja wattu agenda okutunula ati ng'alinga alaba mukyala bwe waali. Sajjukira omukyala muzimu ate ono yazuukidde mbafu endabirwamu yajaasa. Bw'oba gwe obookera ku makya gitwala ku saaluuni gifunamu za katogo. Wabula omubiri gwe kati gwa njawulo. Bw'akaaba amaziga alinga avaamu kaboni. Avaamu kaboni. Kaboni inki. Inki ono wa kaboni. Obulamu tebukyalinga bwe bwali emabega. Naye mwennyini nyini bulamu tamanyi wa Mukama gy'abutwala. Ekisooka amanyi gy'ava naye tamanyi gy'agenda. He knows where he's coming from, but God knows where he's going. Obuze musiru nagadde duuka liri eritunda ebibbe yabirabyewo akawungeezi akomyewo ekiro. Oyagala kyoboze kubba nine mmulu najjayo endongo. Eno gita wagijjawa. Olina olukusa okumbuza gye nsobola bye ntunda. Kubanga yali yange njimanyi yali yange ya soprano ze bayita Medolini. Twala obudde bu mbuulira wajje endongo eno mbuulira.
waliwo abayaye wano abanguza ebibbe sinze nziba nze ngula ku babbi okay nsobi amaanyi ogula ku babbi omanye endongo eno gye yava ojja boogera nno bonna emundu agikubye ebbusu ogenda okukebera wano mu akwariyamu kumbe nyiri dduuka gyeyo aikaliba bwe yakwata ku mpeta kyava agijjukira nga ya mukyala we empeta agijjukidde ya mukyala we banange aha katuve mu by'obuntu kuba nyiize nnyene emundu ogiraba nagigula buwana kopa shopkeeper atunda dduuka alina emundu yemukuuma kumbe omusajja gwakubye essasi omubiri gwaddamu ne gwegatta wangi kwata emundu taata magulu nyondo siina bibuuzo n'akamu siina mukoye mulugunya mbadde ngamba omulyango gwakuyingiza ku kufulumye yogera bewajjako ebintu bino tinitin ne fani boy aboogedde katudda ku doola maama wa saala doola akwana bayaaye yadde omukyala akuliridde atemera mu gyasatu naye munange embeera zeezo ekisooka yeeryamu naye ng'omukyala ogwolaba yasoma era nga emirimu gye yandibadde kalaani naye engeri munange gyatwala omubiri gwe ng'ekyobusuubuzi kati omubiri gwe gwajjamu ekigulira bagala eddiba omugaga abawadde enkebete balina emundu eza buli kala oye fani boy ne bawa tinitini akato akafa mayika tinitini wakijegere munzikulirewo swami nange saala aze okulaba nnyina kati omwana takyayita maama amuyita linnya lye lyennyini nti doola manye okubanga omwana akuyita linnya lyogwennyina mwana wange munnange ndi mukukola maama asitula ebiyaaye nze nakoowa naye maama weddeko naye tuswala ye saala mwana muto salamo naye embeera egenda mu maaso mu bulamu bwa nnyina tagyetaaga n'alingiza mmanyi ekifo ekyo ojja kubeerayo kati del essimu ng'etuuka ewa del jjukira del detective del albert Cordelia, it's me. I got a break on the Draven case. mukyala we ye Kuldera yenze balo ndi mukola nnyo ku musango gwa Draven nsubidde ekajja kutuuka kikeerezi mukyala we ye Kuldera baagalana nnyo ye ne mukyala we era waba ayinako gyagenda ewalala asooka kuba ssimu eri eka omukyala amutegeeza ati mukyala leero ojja kudda nkya jjukira nti Dale Albert yeyaweebwa omusango gwa Eric Draven omuyimbi eyattibwa era agenda mu maaso n'okulonyeza abatemu kadi gye tuzze waliwo empungu etuuka gwe kinyonyi gw'ononya ki mu nju yange nkuba essasi ne kibuuka si ekinyonyi bino ebya bulijjo oli bw'amalanga naawe ojja ono anoonya kinyonyi stranger gwe bas njagala emikwano gyo message fani boy ne tintin nsubidde ogenda gijjukira bagambe nti empungu ebanoonya owulidde ova ku muntu akuba empya ezabbire drago ng'ate eno bwakutuma akuba obuyiiyo obutototo nga sinaba kutandika bagambe nti nzija nga sinnafundikira bagambe mbyetaaga ye taata mpulidde kale onanzirusiza kasitoma. Sarah's mother. Mother is a name for God in the hearts and minds of all children. Yego mama wa Sara, mama atafaayo ku baana
ayina amaanyi buli wakwata ku mutwe alaba gye nvuddeewo agenda okulaba nga omukyala ono alina omwana gwakaabya buli lunaku ekisooka omukyala mutamiivu n'amubuulira amugamba mukazi gwe bweddeko omwana we akwagala nnyo naye embeerayo esussa ogw'obulamuzi mana nga omusajja ategedde atya nti ndi nalwewuuba kumbe empungu buli weetambula kyeraba oli akirawo gwe kyali obadde kigaba kubi embakobako mwana cowboy yaze nanjimba asose kuba mundu busu nansala sirapu ogera ensawo oba onyumya bwino oba oloota mazima yiye empungu kumbe nanyiniyo wuno n'atonya the living dead zombie The sin draw tighter and brighter. Hours become heavier. n'abagaera akagero nti yadde taidi ejengo libeera ku nnyanja ligera lifuna amaanyi buli kibuyaga lwajja lituuka essaawa ne ligwamu amaanyi taidi ejengo atabuse action tunulira mukubi tuli ku part 1 yetandika w'omukuba waddamu ne wanyirira bulungi nnyo 1 bali ku tintini kakebe nakwate egereyi teke the movie is on Clotha Seri ekijegera kisudde tinitini ayita n'ebiso omusajja omukulu atawaata ebiso byaki awo manziruka Tremaine alusigaddemu bafuula Franka Tremaine aka Tintin mwatti omukazi atayina musanga erimwe mwana yali woda from above gamba above we yabawa woda nti mwakola ensobi ey'amaanyi owulidde bwe yamugwala ku mutwe kyava afuna ebirowoozo kumbe gavuddeyo n'enkebete gw'onoonya kufa ojja mu ghetto mu evening bwayagala kunzita wulira nanyumya entula obugenyi bamukona ebyasi rapidi okwejjukiriza nga ali wansi so munago omuzimu gw'omukyala we gwajjira kyolina okumanya ngola firimu eno nti omukyala muzimu ate omwami kati muntu kuba yazuukira nadda mu fureshi ye wabula omukyala mpewo Sheri Webster tunulira era nga omuzimu ogwo omwami yeeka asobola okugulaba kati ofisa agenda okulengera bamukubidde essimu ti waliwo ebyasa ebivuga Samuel yeruyi eno musilamuziza omu kibuga ng'alengera omusajja alina ekijiribu kyawe omuntu ng'oyo omuzungu amuyita kabuki man kabuki anti ye kabuuti wuli adduse n'ekabuuti manye ebigambo by'oluzungu bidda mangu mu Luganda kabuki ebeera kabuuti fuli wiiru ebeera fuluweero shekandi abuzoobu ebeera seka abuzooba kumbe azaalumbye mwenange yalumba Saala gy'abeera Saala jjukire ali mukwano gwa famire eno naye ng'omusajja akimanyi yafa era mu mazika ge yaliyo kati oluvannyuma ennyo poliisi netuuse wabadde omutawaana bisosonkole by'amazasi byebiriwo kino ekijege kya tinitini manya kyago tebalina manya ye Franka Tremaine amanyiddwa nga tinitini kakebe Albert wano No, our mother's not going to be much help. nedda abadde ekyalina byenkola mukyalo I'll have her there by third period. ngenda kubanga nkutwako mu dakiika 2 mukama we yono Macheda David If this is anything more than target practice. njagala ombuulire kuno kwadde kutemula oba babadde kumucaka n'agaana natuuseewo nga akabenje kakagwawo naye omusajja afaana okuba nti yakoze akabenje ako ne mulengera ng'agenda We found 60 grams of this. nzuddewo gulamu 6 ez'enjaga I
can see that. Is this a barbecue or a homicide, detective? kati kyenkubuuza guno musango akulonyereza banyi banjaga oba gwabatemu ekyalitandikwa tuli ku part 1 ate nate part 1 I need you to see something. musajja gwe njagala ombulire gwe eriki akaana kamwefaananyiriza omusajja yafa omwaka ogwaggwa Sarah! nze saala sirinda kumbuuza kati neyanjula nze saala muwala wa doola malaaya ne kambuuza ndoota n'akagamba atoloota Alive, I saw you. You were dead. bannange wafa ne mazika gwe twali omuceere nange simanyi lwaki ndi ku nsi I can ask 100 million questions later. ndowooza n'abuuza ebibuuzo miliyoni edda Tell me about it. n'amugamba mbulira kyewabadde so ebyasa ebyamukubiddwa olufukunya omubiri gwazzewo ne gutereera asigazza nkovu oli muntu mulamu tisisuubira bwe ntyo zombi n'aganja ontwale wa Franka Tremaine kubanga bino byengenda okukola ninga malayika wa mukama ntwale wa Franka Tremaine Do you any favors either? ene wabagayimba manyi batabangufu tebalina kye bagenda kukolera kirungi ku nsi n'ekimu mwana muwala akulidde kuno era amanyi ebintu bya kuno wala bayitawo muwaikombu I'm coming. beerawo nzija It's a long story. Let him drop me off at school, then I'll be right back. deera nkimya ntwala ku ssomero luli ku makya kangende ku ssomero ojja kudda akawungeezi deera bulijjo akimakana akawala kano n'akatwala ku ssomero si taata waako naye mukwano gwa maama waako Then lunch if we don't go. twangwe tugende ku ssomero bw'otuuka leetolera kya misana leero ngoŋŋanya okuyingira munda deera awulira alina ekimugamba engeri gyali omusirikale ayakuyingira munda saala nadda saba tojja giyingira ŋŋanyo tojja giyingira kabadde kiye ho wali aliyo Hands reach for the sebo teeka emikono gyo wenjirabira gwedde ebbali saala slow. jukira eno enju mwana mulenzi gye yali apangisa nga tanaba kuttibwa ate nga saala nennyina bapangisawo omuzigo oguddako agenda okulengera driven bikira mariya wegogonya kino kimukama Take off. gwe genda fuluma yagamba saala agende You ready, Draven? gwe eric driven olimu asajja okulukuunya We're gonna have to talk. nze naawe tulina okwogera kadi nga amukwata nga amutwala butereevu ku poliisi kyali awunya olubugobugo awunya olusanduuke So if you're Draven, where you been lately? bwe kiba nga ligwe driven bulijjo obeera wanti muntaana That is my answer. muntaana bavaayo nange simanyi 'Cause I'm gonna need specifics. neetaaga specifics neetaaga ebintu ebirimu omulamwa No story. n'agamba story empanvu I'm not even sure what day it is. simanyi naye olunaku ki olwaleero na mwaka ki ddala It's exactly 1 year and 1 day ennaku 367 okuva lewattibwa kati oli wanowooza mbu wazuukidde ebyo gye biri ku nsi nange simanyi who the other guy was. A man was thrown from 16th floor window. omusajja yayisibwa mu ddirisa ku mwaliro gw'omukaaga n'agwa wansi n'aziikwa kati gwe njogera naye So you couldn't be here if that was you. tewandibadde wano singa mbadde gwe Okay, kale let's try this again. Last time anybody saw you alive was the afternoon of October 31st. lwe baasemba okulaba ng'oli mulamu kaali kawungeezi aka okitoba 31 In cereal. kaakati novemba 15 omwaka oguddirira guli wuno oli mulamu Getting murdered. saala agenda ku ssomero n'agwa ku kibbala kudda ekimotoka ky'abayaaye mulimu fani boy We were never at your place last night. ayina emimwa alinga ali obugolo
have for your mama. Omanyi gwe n'ennyoko tukola naye business. You guys got a lot bigger problems than me, Tom. Muve ku maama mwenoonyeza bizibu okwogera nange. Bizibu ki? Okay, you think Oli gaye gwe mwakubye ebyasa eggulo? I'm dead. Mwatusimufu. Komawo wano. Bakayita buterebe wa T-Bad. The freak who showed up instead of the... Kagaalo kagamba mugayi gwe twakubye ebyasa akyali mulamu. Emptied half a dozen guns in. Nekikulesa akaana wanaako. She thinks... Kagezi nnyo. Come on. Oye T-Bad bamuyita John Paper Ferguson. Ate nga Funny Boy ye Mark Roston. Komawo wano. Munnange n'empungu yino. Empungu byeraba. Ebiweereza butereevu wa mwana mulenzi Eric n'abeera nga abifuna mu bwongo obu. Agenda okulengera nga akawala kasaala kali mikolo gy'abantu abakyamu. Kasaalo bajja kusiba omumwa. Ikaana gwe wakula otya? Bajja kunsiba omumwa. Kali mukunkolimira oba kandagula. Ono ali ku poliisi afuluma nga afuluma kereziya. Sebo olowooza lino ddwaliro eno poliisi nina omusango onvunaana. Njakubuza ku Sherry Webster. Toyogera ku Sherry ng'awulira. A man who leaves the day of a double murder and then comes back a year later without an alibi. Omusajja yenna afa nadda nga tayayogera wajja ava guba musango. Omanyi nti okufa n'okuzuukira okufa si musango naye okuzuukira gwandiba omusango. Olina okubuulira bannamateeka wajja. My job is to find justice for that woman. I'll do whatever I have to do. Omulimo gwe gwakuzuula bulamuzi Eriyata omukyalo oyo Sheino kikola. Careful, man. Yamuwulira amazima. Careful before we put the face. Ky'oba ofaayo nnyo wandibadde ofa n'ekunzi. A lot more than a crime of passion. Tolina ky'oli okuggyako omuntu alina obwagazi bw'okumenya amateeka. I'm done talking to you. Ndabika amaze okwogera naawe. I got a whole file. You and your temper. You lusted the night Shelley guy, didn't you? Obusungu bw'obwo simanyi obujja. Olabika oyagala nnyo Sherry si bwe kiri. Kill me too? Ogenda kunzita nange. Your confession now can make the difference between life and death for you. Kati olina okumanya enjawulo wakati w'okufa n'obulamu. You have no idea. Tolina idea mbeera ki gye ndimu. Siri mu woofiisi mukuba amasimu. Sabo kyambagirawo. Kyambagirawo. Just getting started. Omusango gweniko nakagutandika. Amuwulidde nti Funny Boy, Tinitin ne munne T-Bad be batemu. Might be Eric Draven. Kati Dale omusajja amulese eri mu kisenge kye mu woofiisi ye ng'asibyewo. So mukama we David Macheda ayagala okumanya ani abadde mu woofiisi ye. Oleeta wano abantu abakabuuti. Both. Yeah. Gayi ye mulugunya okuba nti ye Eric tandikire n'okusima entaana ye. Kamala ogenda omulaba nga kapiteeni alugula aliwo omusibewo. Muleseemu wano nga nsibyewo. Kumba omusibe emaana eyane emye. Like facts. Njagala amazima saagala mu poliisi annimba. Mukama wange nali nnimbyeko omusajja muleseemu mu kisenge muno nga ndookinzeewo. Kale omuyise kasiisa akabuze oba omuyise kiyenje. But you were walking on the outside of that thin blue line. Olabika otambulira ku waya ate nga y'amasannyalaze live waya. Omusajja ono abuliddewo. Gwendese wano ali mabega wa luggi kumbe laba zombi. Zombi ali waggulu gye yeekwese. Eric Draven the zombie. Mark Dacascos the name of the star. Ng'agenda ku impound lot ya poliisi gye batereka ebibbe ng'abbayo ddigi enzibe. Ekyali tandikwa ya firimu tuli ku part 1 watendate okuvira ddala mu Kegi Lyoba production egenda maaso. Tudda mu kirabo ekiva blackout zimulese mu kadongo ka mukumbe waliyo Funny Boy. Funny Boy we yamulaba n'amwefaanyiza nga mumanyi. Gwe gayo oyagala kiwano bamubalulya ebyasi ekiro kimu ekiyise kati mulamu nnyo as good as new alive and kicking.
yakasukeeri Funny Boy abaza okuba endongo nti leka twaze kudigira si kumenyebwa mbirizi kumba omugagga abeera agulumu executive omugagga ye T-Bad kati kyali onzitira ki omugagga akimanyi kya bulijjo omutwe yeyita owakabi olina omulago obwakabiibwa omugagga si mwangu ayina wali kabadaaye omubeera ebiso ng'ajjayo ekyambe. Keep your edge. Damn, you're even ugly for a clown. Before you go away, nga tonabagenda I know why you've killed her. njakumanya lwaki wamutta More specific. nzisa abantu bangi yogera erinnya lyoyo gwovunaana Sherry Webster wangi yoli akuyita mugwali mulimu laba action 1 T-Bad Bantam sit up Driven The Zombie The movie is on Crowther Seri laba ekintu teke banange luno nachanga musipi omukono agunudde afuula ekibi afuula T-Bad bamuli bubi ekibuuzo ekitono kisaana anse nyangu kozi ombuuziza ki nange bampa mulimo kati Funny Boy we yayimuka yajjayo ekiso n'agenda akimuyisaamu mu mugongo. Get my wheels and meet me in the end. Nojje wange weepanke nfuna entambula yange gwe onsinkane mu lukuubo agamba oli Funny Boy sajja nekimukwata ebiso jukira buli lwakwata ku mutwe ati amanya gyenvuddeewo so munange Saala naye atuuse Saala buli kimu akirabu yamugamba Saala adduka agende Silly, aren't you? mane musajja gwe abasajja bagenda kutomanyi Kasaala obwedda bakajimbye edda okuva kuli Kasaala kibaana abadde yakasiba okwata n'obwana obutono obusibira mu office gwe kidnapper awamba abakidi Because somebody wanted her boyfriend dead. waliwo omusajja eyampa ensimbi nzigye nkutemule ojja oteeze ne mukyala wange awo ayina kufa weka naye be natuma bakabeyuko be bakola omulimu mu bukyamu ne batta babiri yogera amanya g'omusajja oyo eyakuwa ensimbi ojja ontemule bamuyita Lance Mens so Saala ayita Eric Saala n'amugaa nti tota muntu Eric ekyobutemu si butonde bwo akanda kati ke kantaasa obwedda kendi mu kucunya buli kyakwalako wankimujjukiza enfa ya mukyala we kuba bino byonna babiba crime scene kyobola si kirungi kugenda kubaako kyokola kimenya amateeka n'obaako kosuulayo oba kojjayo yamukwala ku mutwe n'amugyamu gyenvuddewe yonna yenna gyenvuddewe yenna n'amuteeka mu mutwe gwe kwegamba Eric amaanyi g'ayina si ye muntu gw'osobola okulimba buli kimu akimanya nga kutte bukwasi ku mutwe Kibanda alabika bamumaze akajanja si yabadde ayina akaguje How you came back. webale kujja kunkima I'm glad you did. Oh, coils and things. What do you do now? tuli ku part 1 ya firimu eno egenda baaso season esookera ddala You used to talk like that. yamugamba amateeka gakyuseemu era munange alabika yamuleka ali mu mbeera mbi katudda ku Saala ne nnyina enkolagana ya maama n'omwana ntono nnyo Gonna need your help, Sarah. Saala neetaaga obuyambi bwo Need your lunch? walidde ekyemisana kyo kati maama ennaku zino agenda akyusa embeera ze eri omwana we amanyi n'okumuteekera ku kyokulya maama yeekubye mu kifuba n'amanya nti alina okweddabulula mu mbeera ze Saala bw'abeereko abeera ku miziki gye
tayagala kuyira mboozi za nnyina mwana nge jangu wano nze kuzaala ekisooka kya byonna saala tamanyi kitaawe kubanga nnyina nalwewuuba naye omuntu okuyita son of a beach automatically obeera son of 1,000 fathers oba son of lido and son of a beach. Bano bajja mulimbo ne baziikula entaana ya Eric muzeeyi we baleese aziikudde entaana kanaana yeyaziikula nezaali mu luguudo lw'Entebbe n'aziikula ogenda okebera sanduuke nga nkalu mwe mwaziika ki kati abaawo amabugo galinga ag'abasala essanduuke ya Eric temuli mulambo nkalu bwe kalukaluku baziikula entaana ye nga mu sanduuke taliimu laba fidimu he evoked from the dead yazuukira mu bafu resurrected from the dead munange endongo yeri yagijjayo kati aliwo agisula wabula eno enju gyabeeramu landiroodi nnyiniyo akimanyi nti omusajja yali agisulamu yafa era wabulwa agipangisa kumbe yali agisulamu yakomyewo kati asuuliramu bwereere landiroodi takimanyi nti gayi yazuukira abaasuna endongo wuliriza tunuulira empungu eno yemutambulira nemunoonyeza amawulire tuddewo omugagga gwe bayita mensi talina mikono talina magulu ampiti alina omukyala ya indiya ye mukyala we omugagga ono adiringira mu biki adiringira mu music alina omusota agwagala nnyo era agamba yeetaaga ekintu kimu kyokka eri mukyala we kyekyokudira omusota ajjaga muteekeko omusajja ono mujoozi alina omukyala bwe kiba nga ssaawa ya mukwano omukyala yebakana musota ogwo bwe kiba nga omusajja ayagala kugenda mu mukwano bayita musota ne bagumuwummuzaako kati ayagala kubaako na mukyala we omusota nagwo aguyita indiana n'omukyala amuyita india oye maneja we producer wa miziki agula muziki w'abayimbi n'amutunda kwegamba alina recording label ze bayita zi island nakagono lensi erinnya lyayogeddwako ng'omusajja yawa ensimbi bali abayaayi ogenda okutemula Eric omuyimbi talina mikono talina magulu tuba byawo ng'empungu ezeewuwe Mr. Bones akanyonyi akali mu dirisa akagobeewo bantu bakuba amayinja ajjayo mundu akuba akanyonyi enju n'agiwa amadirisa tokakubye n'akanyonyi nyabula yagambira mukyala we indiya ayagala ekifo kino nga kimaze okuddaabirizibwa n'endabirwamu bazitintinge wetegereza ennyo empungu buli lwetambula etambula noono zombi ye muntu azuukidde mu bafu zombi a living dead is a zombie omufu omunamu ye zombi yajuga bingi nnyo Tibad bye yamugamba ebikwagala nerensi sajja kyataaja buli kimu nga kyagala bulamu naye era teyakomaawo yakiraga omwe naye teyakitta kati bano bali mu kuddaabiriza kiraabu eno eddemu ekole We got warrants out on the shooters. He's in custody waiting to talk to his lawyer. It's outstanding. What about the club manager? Top dollar. Poliisi yazedda mu kiraabu eno. I'm under evaluation. They won't let me at him again till late this afternoon. I don't want this guy using insanity. He had it together enough to run this club. Mukama we agamba yita okumanya abali mu kiraabu eno abo abayimbi abayimba abasinga bayimbanga ne mwana mulenzi Eric eyattibwa. Njagala nnyo akayimba ako. Mugaga ayagala nnyo akayimba ke bayita 7 circles kayimba kalungi. 5 minutes. Gamba abe dakika 5 babe nga bamala ebidongo byawe baggalewo. Eric agenda okuyira kiraabu gye yakolangamu kyava jjukira ebyabeerangawo mu bulamu bwe ng'akyali mulamu awulidde akayimba ako 7 circles wuliriza gwe mwana dde mu stole ki kati Eric yali ali mu kuyimba
waliwo gaya yali asumbuwa akawala Eriki n'avaayo bino byaliwo Eriki byajjukira nze nvaako eva ku demu agambe takwetaaga muve panchi alaka yamukubirawo bakayama ne bamusitula mudongo bane musajja go weebale ndi munnamawulire nkwala bifaanyi by'abayimbi nkola mu red paper mu kamulali nkwata ebifaananyi nti abantu bagamba nti singa oba olina kyokola omuntu nakwata ebifaananyi yabba so yasitiringa so yabba omukolo Eric Driven jangu osune gitaayo yanguwa osune gitaayo mwanange omusajja ono kale mwattu mwangu mwana mwala Saala awe yamulabira so Saala wedde amunoonya Eric abadde ajjukira lwesinkana Sheri ku lunaku luli Sheri Webster kati Saala amusinkanye ne Saala ayina emyaka 13 egy'obukulu ngenze ku ssomero lwaleero nenkebera ku intaneti ekyogerwa mu nsi ey'abafu bye bino byenzigyeyo waliwo abalina enzikiriza egamba nti omuntu bw'afa empungu yetwala omwoyo gwe mu kifo ekyokuwummula kati poliisi etuuse babadde akavuyo Tulemeni nebadde we babadde oye dokita akola ku bya forensic oyo akola ku kintu ekitali kya bulijjo guno musaayi naye gulinga kaboni gwekutte ekitole ekitali kya bulijjo omusaayi omuddugavu musaayi naye muddugavu kino kyewunyisa poliisi ebyenkomerero okulaba omusaayi omuddugavu ono ye India Ras era yakulembera kilabu ya Blackout nga manager wano waliwo bingi ebyokutta maama gwe nga manager oli mukyala we nti si ddala ddala naye ndi mukyala we bwe ntyo yenza akulembera kilabu ye kyekyabadde wano nti babadde babbi bubbi ye India bamutalinda Boyd original name India. Sometimes something so bad happens that a terrible sadness is carried with it. The soul can't rest. Ono yaddamu n'asoma omuwala byajje ku internet tebisala emu omuntu singa afa nga akyemulugunya mu bulamu bw'ensi omwoyo gwe teguwummula omuntu afa nga akolima omwoyo gwe teguwummula era omuzimu gwe gudda ku nsi negenda maaso n'okukola ebyo byabadde afudde nga akolimirako omuntu yenna afa nga yeekolimya omuzimu gwe teguwummula magombe ene waffe e Buganda baguloga bukyali bakuzizika ekikwanso emitwe twe nga wakaziikwa bano bali kayimba kabufu bayimba bakayita 7 circles so nnyiniko yazuukira yafata nakafulumya kati bano bakayimbanga akaabwe ate yayimbanga nabo we yayimbiranga bagenda okulegera shaliyi twamuzika lastiya si yono gano mawano yono yennyini kafeera akomyewo mwani yabaga muyimba akayimba kange gunto tulimba abantu bajja bambala masiki okwefuula abayimbi abamanyi abaafa yenza akayimba wakajjawa nsigina kubwira gye nakajja olwokuba oyambadde ng'omugenzi w'omufu kati oli mukubaganya muyegwe mwennyini nti yenze towulira bwempunya olubugobugo nayagala record company eyitibwa Lance Records ye yakatuguza oba oyagala kubaako kasimbi konfuna genda ku record company eyo dero yaliyo yabagana okuddamu okayimba ke abange kino kyafaayo omusajja ayambadde olukoko lw'omufu ali mu kubanja sente z'akayimba sabo yimirirawo ye dero neddero ayinamu kwegamba omutima oguwakana nti ono si ye mugenzi yennyini kizibu okukkiriza nti omuntu azuukira kumbe ono yazuukira mu bafu
resurrected from the dead. He's a zombie. Looking at the battle of 38 special, friend. Emundu bakikubye busu. Oba emundu ekikubye busu n'empingo zikola omulimo. Ofiisa nga ajjayo empingo. Mwangu empingo n'asikasuka eri ne ziroba mu ddaala. Olina mutaala nange otwala ku nsiba. Siri wuwo nno ssebo gakulimbye amagezi. Yimirira awo. Yimirira awo. Kumbe atagatira bwerere ng'asimba mwogo mu kikatambwe anaabala. Nabobwangu. Gwe. Action. He's quicker than ever. He's Makadanko. Banang. Filimu ya bitundu egenda maaso tuli kutundu ekisokera ddala. Ogenda kuba mupoliisi byasi. Yajjamu ebyasi mu mmulu n'abikubisa engalo enkalu. Omupoliisi yanga ntakirabagako. N'agamba alina kateepu akaliko abatemu abakutemula. Jangu kutwale kakulage. Kati Dero Albert yakkiriza. Omusajja ebintu byakoze akkiriza nti ono ye yennyini gwe batta eyazuukira ng'amuleeta amulaga akatambi kano kakwatibwa ku lunaku lwennyini mwana mulenzi lwe yattibwa gwe bayita mu security tapes obukwatibwa CCTV ng'akateekamu. Bambi baali mu kaseera ak'omukwano nga beewaana omukyala amugamba omwoyo gwo guli pure. Kale mwami oli muzira, mwami oli sserulungi, kale ye gwasinga abasajja mu nsi, gwe Mr. Universe. Naye paati eddako yesinga okutabula Dero. Paati eddirira awo yetabula omupoliisi. Eyo agasajja we gajjira tunulira. Jukira ebitundu bya firimu eno tubiraba n'essaawa 10 buli lunaku. Kati ekitundu ekisooka ate nate kyo kigenda maaso. Agasajja we gajjira agatemula famire ya mwana mulenzi. N'amugamba jjako kateepu ako. Ngambye jjako kateepu ako balabira ku projector zino ezimulisa ku lutimbe. Dero yakakikiriza nti ono yennyini kyayogera kyali kyekyo. Lwaki ompisa ondaga akatambi kayo nti mbadde kyalaba nga kigwanidde kuba nkitegedde gwe yazuukidde. Omusajja akuba amasasi nga gava mu ngalo naye ng'engalo ekola nga bbalo y'emmundu. Awo yabawa akabi nnyo. Kalibeere ejjinja ali kasukira ne libanga esasi erivudde mu nkebete. Bwe batteke agikuba ne weewoga nti yakubye ekijambiya. Byakola byonna byanjawulo ku byabalamu. Dero akitegedde yono yennyini bulijjo alimu okubuusabuusa. That's our home. You tell me that you went through that window. Kyongamba wayita mu ddirisa eriyo nokkirira wansi ye gwe nti yenze. Making sense to me either. Dero alina ensonga akyakkiriza. Graham's grave. N'agala nasimya etaana ya Driven. Wasanzeemu ki yadde omulambo yadde olugumba. Kati sooka onnyumize mu ntaana waliyo ki? Gwe wamalayo omwaka mulamba waliyo ki? Tuwira mbu waliyo omuliro waliyo n'eggulu. Wali mu kiku byombi. Naga nange simanyi bye nali. Kyava amukwata ati ku mutwe n'amuwa ebirowoozo bye byonna. Ayi kino kikyendabye. Kibadde ki ono obulogo bw'alina bw'ajja e Uganda Mama Fina abaadiba. Tunuulira. Alina obulogo obw'enjawulo. Yagamba alina okuzuula abantu abakola kino. N'agamba oluyimba lwo wawulidde ku teepu nga luyimba 7 Circles. Waliwo omugaga eyalikoodinga ate nga nze nafa sinabadde olikoodinga. Njagala gendayo manye oluyimba olwo gye yalujja. Kati omupoliisi yasaawa agende naye. Egenda maaso fiibe okutuusibwako Kegi Videos Kauku Guys Video
Ryoba production ku Majestic Brother ate ne Icon Videos kuzibula atudde egenda maaso ngenda kugamba nti manyi ne boda kingamba ki tetuli bapatena tetuli bamukwano bino bwebigwa ogenda kunsiba oba okitegedde otya egakibaho ogendewo omuntu n'okonkono bakakonkono tinaga nti kyoza okuŋŋamba nkimanyi ndi kiki ozze kwewola naye siina omanyi oyo nno muzibu asoma n'endowooza z'omuntu n'amanya kyogenda omugamba nga tonakiisa mukamwako enewe bino mbikola naye saagala bakama bange babimanye tukola nsubi wandigeze mundeyo ng'olina waya yamugamba siimulalu naye mpolera gwanga jugira akatundu akokubiri kayitibwa Just to move him, I had to put him on 50 mils of Thorazine plus a full antipsychotic protocol. Is he crazy? tugenda basu n'ekitundu ekisooka obutundu bwonna enewe weebuli woba bwetaagidde psychiatrist ono ava akebera omusajja ali mu kkomera gwe bayita Tibad mutambuziza ekisawo toyita muntu mulalu naye enewe omusajja ono amukebedde mulalu kadde Albert ayagala kebera ku musibo oyo gwe bakutte ayogera akana n'akataano deero ng'ajja mu custody ali mu custody ye Tibad John Piper Ferguson bamuyina lwaki temumpa kusigala bannange ne muncunya ndi wano okola statement oyina okumbuyambadde ebyabaddewo oba oliawo kinaba kikutaasa oyinza okwejjerezebwa omusango yogera ebyabadde omwana gayaze n'atugimba gayawunyanga olubugo n'anyiga amaaso muli wano muncunya yadde okumpa segereti poliisi mweyisanga abatalabaani ani gogamba ebyo nagane bwenda agamba amanya ga mukama wange mpawo kyogenda kufuna muwandi balompa segereti n'enkomonta yogera omusibe n'agenda n'ajimba omusirikale laba firimu gwe oli kwafana oli mukwepanga we mufungwa wechunga akili yako hii mfungwa na chimbere mbere yiko kwa sirikare anajimba jimba tu fune mpiso ya balabu tude wana gagalensi gemba kagalensi gegano. I have a problem with your claim on 7 circles. I have a problem with the fact that you stole it. waliwo muyimbi azenga agamba nti oluyimba lwafulumiziddwa wano ate ng'erinnya ly'omuyimbi eryo lyali litunda naye omuyimbi oyo yafa dda. Which would be me. Except that Eric Draven is dead. Eric Draven sibo yafa. Kumbe Nagaga alabira eno waggulu byonna ebiri wansi ye mugaga atalina mikono atalina magulu. Bawa India bwe kiba nga tayambadde lukookolo kujja kubanya nsimbi za mufu mumuyita ajje mu ofiisi yange. Omanyi bannakibuga abafeere bangi bwe bamanya nti gundi yafa ayinza okwefuula ye singa erinnya ly'omufu libaako ddiiru kati ng'okitegedde ndi kafeero yalimu emutyendi abangi b'obukaddaana oyambala enkofiira nga ye n'ogenda mu emutyendi bazikusasule. Kale aze ayagala kumanya oluyimba balugjawa. Wulira manager kino kinyuma ye Mr. Bones. Excuse me, Riff. Excuse me ogambye ki? A musician comes back. Omusajja yafa nga muyimbi n'akomawo ng'ajja abanya ensimbi z'oluyimba lwe yafa nga terunnafuluma. Kino kirina genda mu record. So, our guy's still alive? Kyogamba Guy mulamu. Ben's name is perfect. Obutambi eyo omugaga abulaba kuba kamera ziweereza buterevu ekiri mu ddiiro. I'd just like to know what the truth is. Njakumanya amazima gayiruddawa. That's what makes this so brilliant. Mr. Crandall. Mr. Crandall. Him in the penthouse. Omuganga ayagala mulaba waggulu mu ofiisi ye. Like a little death to breathe a little life in. Njagala nnyo omuntu eyita omufu ng'ali mu bulamu bw'ensi. Mugamba wange yenze Eric. Exactly how this company ended up with it. Yakumanya akayimba 7 Circles Cup neno yafunikira etyange kayina.
song. We never knew where he got it from. waliwo yatuwa oluyimba tetwamanya waje yalujja. Why not? You like it? I don't believe it. Well, I don't believe you're Eric Draven, so that makes... nange sikiriza ati gwe Eric Draven oze wano okutufuira bufezi kirimu ensonga ekyo. Omugaga tafaayo omufera weeramule emmeka zoyagala gwogende. Answer's not money. saagala sente. olwokola ku mukono gw'omukazi n'abaako byalowoozo nalaba omukazi ono ng'akyunyizibwa bukyunyizibwa mwana muwala India wavaako enfa y'abantu babiri abatalina busangu. oyimira otya mu yafisi yange nonkangakanga bwoti ono boosi ayina bakanyama alaka ne bamuleega enkaka ndaga kyoyinawo. imposter ono mugende mumutte. imposter ye muntu ayeefuula kyatali era naye bamutwala mulimbo omugaga n'alagira akolebweko. yasooka mutuuzaako musota gwe ayina omusoto ogwo gwalagira ne mukyala we n'asula nagwo. tunuulira ayina omusota. ogenda kunzita olinda kyoba ogenda kunzita. kopa 1222 alaka. The movie is on Crowther Series Part 1 Season 1. Little lesson. If you hate something, let it go. Lino somo bw'oba olina kyokyaye ku nsi kiveeko kigende. Ekintu bw'oba okikyaye kyesonyiwe tolemerangako. Awo Omuganda agamba ekiwoomereze kizaala enkenku. N'omunnyo omungi teguwoomya nva nga ne sukaali omungi akaaya kyayi. Too much of anything is always bad. Bamuba Eryasi musajja waati omugaga ayina emmoloka ssebo ziri emmoloka ze bagula nga ziriko n'obugaali kwe butambulira. Bamuleeta ku ntaana ya Eric Draven kwennyini nga bamukubira Eryasi mbu yeefula Eric Draven bo tebakikiriza nti Eric yazuukira. Kumbe gaayi yeye yennyini. India bamusanga akaaba bannanga omukyala yadde ali mu maka ga mugagga naye ayina ennaku yeye ng'omukyala. Omwami we buli wayagala ogenda mu mukwano amuwa gusota gwasula nagwo ne gusula nga gumuweeweeta. Kati omwami agamba leero ayina akalabo k'alina okuwa mukyala we. Jjukira omwami we talina mikolo talina magulu. Mukyala akalabo kaako kako. Kati abakozi be balina okuweereza buli kimu kyonna omugala kyetaaga kiweerezebwe. Kanyambalire mukwano. Kanyambalire akalabako kanyambalire mama kanyambalire. Yadde okuŋŋambako nti weebale. Mwami kalungi kaagalwa. Ddiya tugendeko tobayeko ffenna. Nedda mwami nsubidde nandisuze nga ngezeko mu kidongo olwaleero. Mr. Vagi kakuvuge togenda weka. Olw'ensonga z'okwerinda aleka akuvuge. Mugagamba nesubira ajja kubuuke. Kati omukyala akimanyi buli omwami lwamugamba bagendeko mu kisenge bombi aweereza musota amuwadde ddereeva we agende naye. Ndabanga omugagga asuse we yandikomye. Maama order from above nina okukuma buli gyogenda. Kombe omukyala agamba kagende yekka. Omukyala ne yeekweka gwe gayi nakutaddemu ebyasi bibiri. Nteekamu ekyokusatu. Teke Maka Dacascos Crowther Series egenda maaso laba firimu. N'atabuka wakoze ensobi ono yafa dda n'azuukira mu bafu. Gwe bw'omukuba ebyasi byo obeera omala biseera. Mukama Katonda Mesa agenda kutta olaba nfa. He's gonna kill me. Agenda kunzita nange. And now I've seen too much. Manyi bingi ale kati ndabye nnyo. Yavuga agenda kujjawo nkudduse mukyala gwe. Nedda si mmoloka yenna yonna gye yeegulira. Nina digiri yange wano gye nabba. Maama gituulire. Kati Dale Albert Draven yegwe
kiki ekigenda maaso. Driven yakubira Albert esimu ng'amugamba neetaaga okwogeramu naawe kuba alina amawulire geefunye amasu. Munnange nno Driven bwe yafuna omukyala India yamutwala mu basaala bali mikwano gye Saala ne maama w'eddoola. Ennyumba yaffe si nnene nnyo bayagala kuwummulako ku buliri bwange naye esooka nazo nkadde asaagala kwebaka. Manyi munnange embeera yaffe eno ogimanyi omugenyi bw'akyala ewaka olagira ka Junior ne kava ku buliri omugenyi ne yeebaka naye nga ka Junior omufaliso kaagwonoonye ekiro we wabeera obuzibu awo. Embeera yaffe eyo ogimanyi ekateni eyawula ekisenge n'eddiiro mbeera yakutetenkanya. Sowaani oba na bbiri bw'ofuna abagenyi basatu esepiki yefuka esowaani. Balaba nnyinimu kuliira mu sepiki ng'awozaayo emmere y'esepiki ewooma kumbe ddula lya sowaani. Oyo Gaayi mwagala nnyo oyo Gaayi yafa n'azuukira. Simanyi Gaayi andeese wano mannya ge naye kye mmanyi musajja mulungi ye India. Muzira maama omusajja oyo muzira. Maama mugenyi mwekyayi nno. Maama wange nalwewuuba. Kyekiguddewo ate mugaga omusajja gw'abadde wano gwe twakuba ebyasi annumbye n'ankuba India n'amutwala. Tofaayo India manyi gy'ali. Jjayo ka screen okebere olabe gy'ali. Locate. N'agamba kanekeresu ke namuwadde ke kali mu kamera emulaga buli w'abeera. Olaba abagagga mukyala we yamuwa kanekeresu kali naye nga kali mu device buli w'atambulira aba ategeerawo. Ono yamugabe basinkane mu blackout eyankubidde esimu tusinkane kumbe wuuno Katonda wattu. Need a proof? I don't need proof. Yes, you do. Oyina bukakafu ndiseetaaga bukakafu. That's yours. N'agamba alina omukyala India akola ewalensi mensi. She didn't know for what until now. Era aba talina kyamanyi kyakabimba akaakano. She don't trust me, and I don't trust you. Omukazi oyo tanneesiga nange sikwesiga. N'amugala agenda mu baddoola gye namulese gye namuweresezza ajja kuwulira obujulizi obukwalagana ne mukama we. This woman is his victim. Omukazi ono victim yeetaaga obuyambi bwe mu bwangu. Gwogenda nti kubaako bennoonya abulidde out of the blue omusajja muba munyumyano naye ng'abula bubuzi. Nze bwe naakula sijja kuba muyimbi sijja kuba malaaya yesaala bwe naakula ajja kuba musawo. Omanyi kya bulijjo abaana emyaka egyo beegwanyiza emirimu emirungi. Munnange wano nno yadde kacaayi nina naye sukaali siina. Ewa ddoola wali obwavu buli bwavu bw'amaanyi nnyo. Yamugamba Saala omugenyi waabwe bino nga biwedde ojja kubeera kyoyagala okubeera ye kati okola mulimo ki? N'agamba yenze manager wa kirabu eyitibwa Blackout Music House kirabu. Bad news these days. Blackout eyo kirabu erimu amawulire amabi ennaku zino mangi. Beacon, aren't they going to be looking for a new manager now? Kale baya kunoonya manager omupya. I'll have to go home again. Naga alina okuddayo ogende baba bakyali muwolo wali akonkona mukama. It's probably nobody. Darling, nobody doesn't show up just as... Teyina omuwana ajjawo nga si mulwanyi kamulage kyendi. Ye Saala yeepanka. Nyaba omukyala India abala akwetaaga. India yakimanya nti kanegeresi ke baamuwadde ke bamutegeereddeko we yeekwesi. Kati India engeri gy'amanyi bbaawe obukambwe yasalawo agende nga tawalidde kuba bw'awalira obulamu bw'abantu bano beera mu matiga. Maami omukazi oyo nawannaku waabwe alina obuzibu bungi. Nze sijja kufumbira bagagga nze bwe nnaakula nsi. Nja kunoonyayo omwavu anampa emirembe. So Eric olwaleero anoonya amaanyi ag'enjawulo agali extraordinary.
yebaka amanga zamba era ng'omufu bw'abeera bw'aba akaaba amazzi gaavaamu kaboni amaanyi ne gajja olaba firimu ng'eyitibwa etya eyitibwa Crow ey'ebitundu ye firimu egenda maaso tuli ku kitundu ekisookera ddala erina sizoni eziweerako ddala n'ebitundu ebiweera ddala byonna bwoba byetaaga ku liyoba gyebiri nnyo tudde wannagagga India bamuzizza Mr. Bonds okoze bulungi omukyala wange n'omuzza anyways ngenda kuba sikwetaaga naawe omukozi sikwetaaga omugagga ayina amagulu bulijjo n'emikono omanyi okuba n'omusajja emyaka 2 ng'okimanya ayina amalibu kumbe ye ayina amannya tunuulira Yeah, but she went that. kati ddero yakatuuka yasanga omukazi bamututte He asked her to go nicely, and she did. omukazi agenze ayagadde agende emirembe era agenze detective Sokoje lakini hapa hakuna kesi hii watu wananchi wanasema hii hapa chongozi hii chongozi iko wapi Sara agatega mwana gwe nayo olugezigezi oluwo akana kano kanywa butto afande hapa hakuna kesi hakuna mwizi hakuna kesi hapa Bolt the door. yabaga mbere wano mugalo olugi kagende naawe gyogenda Sara da kula munyoma nenga nze ndikabenje Sara muya ebyenkomerero abangamba nnombe kusigala naye obanzire ku madudu kabiriti 1 the guy is back the guy is a zombie Makadakaskos bwe yakwata ekisona ajjukire ng'egi yazuukira mu bafu agenda okiraba nga gaayo ono mwana muwala yamukutte India era alina wamutadde ng'avuga ddigi gye yabba tugenda maaso ne firimu eno ate yajja ayita lensi kumbe ne lensi omanyi ogenda ewantu ng'oli yakulinze dda nga yetegekedde amagye ago tunuulira yadidde omukyala amuteeka mu ntebe ye eri eyabalema n'amummuzaako omusota ogwo omusota omugagga bulijjo gweyeebasa n'emukyala we omugagga ayina amagulu n'emikono by the way mulogo nnyo nga gye nkomezza kale mulogo yagamba kati yesaawo manye amaanyi go woogajja kuba engeri gyali omulogo tayagala abantu beyita bakabi laba omusota bannange yagutadde ku mukyala yadde omukyala munnange omusota gwasona gwe buli lunaku naye ebintu ngebyo tebimanyirikika gwe okusula n'ogusota ogwo buli lunaku munnange si kyekintu ekyangu mukazi munnange okigumiikiriza maama sika bufumbo bwe libaddya baliyuzaamu kibanda ayagala omusota gwe lensmens nagag nanyini blackout mwana menzi yakola nga akwata ogusota baganda bange ng'agujja ku mwana muwala ng'aguleeta ebbali eno ogusota naba ogusota the movies on luna ng'agamba India vaada ogende ng'akwata ekisoa kiwa India mugamba genda ekiseera ekyo kinaakuyamba just in case kati banange musajja agenda kutta I can teach to you. India yaddukako wano nawali nga yeekweka kibanda lensmens wadogo wajadu wamayembe wabiteega Who cares? There's death and there's death. This is cease to exist time. You're not here. waliwo okufa waliwo n'okuzukira toli mbafu toli mbalamu tolina wooli kireereese mu bulamu bw'ensi kumbe dero kati nkuyina ssebo n'alibaka eryoddogo baddero ne gukula omukono ne gukula action
omugagga alina amaanyi banange laba ogusota guguno ogusota guguno ne gusembera bakina makadakaskos tuli ku part 1 eya kuroda servi egenda maaso bana gwe empungu eraba kye bakola bosi wayo si kirungi n'akamu kibanda ayina eddogo omanyi abagagga abo bw'onoonyereza nnyo ku gyenvudde waabwe tebabeera bangu ensi ekimanyi talina mikono talina magulu naye ng'abiina baya mwana afumita ogusota kumba obulamu bw'omugagga buli mu musota guli olwafumita omusota okay teke stopa ngwala ekisaro terera lete neki gwe obulamu bw'omugagga buli mu musota guli bw'ofumita omusota obeera omuyina kyobola nti yalagiranga omusota gwebakinga ne mukyala we yabangayo yennyini olaba waabula ndaba oba ndoota eno statement ngiwandiika entya the guy was dead and he kubula in the time waliwo statement ekubuzaako empandiiko tukyali ku part 1 eya firimu eno egenda maaso musajja atumuna nga akafiiramu agenda okudda engulu ng'akyali mulamu simanyi nabakaba bange bwe ngenda bannyonnyola kaakano kubanga omuntu yennyini simuyina simanyi bw'obannyonnyola kati mwana muwala India oluvannyuma lwa mukama we okuttibwa yali bba yasalawo kirambu eno blackout agirongoose bupya alabike nti awakalabye emirimu ye India Eric yaja n'amulabako n'amugamba nti wendi ku saidi yo yenna akusumbuwa gwe nkubira bukubizi ka 7 ali ku namba enzibu okukwata ali ku 00 bafumagombe.com omukubira bukubizi najja noonya bakozi njagala babawunsa n'abakozi ng'abo maama wa bawunsa nze mbwina nsobole okufuna ensimbi ezisasula landiroodi gye mbeera yamugamba ogenda nze gye ngenda bulijjo mba simanyiiyo ntegeerayo nga ntuuse mugaya atandika olugendo nga tamanyi gyagenda tuli ku part 1 egenda maaso ya Kegi Videos Rioba Production ku Majestic Plaza yaga katandika obulamu obwaddala obutaliiko misota ate wegerezenga nnyo abakusaba omukwano n'obufumbo ye kati njize kati omukazi ng'oyo ye mukazi gw'osanga yakyawa abasajja nga ye baamukeeta nga baamutuuka nga ne bw'omukolera ki ye abasajja baamutuuka kuba lwe yagezaako okufumbirwa gwe yafumbirwa gwali gusota Eric yasalawo alabike nti aviira omukyalo naye ng'ayagala omulimu naye mbulamu bwe oba okutambuza obulamu nowaaka no life mwana nga oba olulenzi luno neruwunya olubugobugo omanye Eric alina empunya gyawunyamu enzibu ennyo Eric driven ate nate tukyali ku part 1 eya firimu eno season esokera ddala ebitulu byonna tugenda kuba tubifuna essaawa yonna woobyetaagidde ate nate ne season zonna okutwaliza awamu kati aba ali mu nju ye enju eno jjukira landiroodi akimanyi nti nnyini kupangisa nju yafa wabula nnyini kupangisa nju yakomawo dda era mwali mulamu nnyo waliwo akaali akabaluwa mukyalo ge yali amuwandiikidde ebiseera biri watu ekitabo kyajja gye kyali kyekiterekeddwa ne kyegunda wansi n'asoma akabaluwa ako ka love note kalimu obugambo bw'omukwano nti nkwagala nnyo omukwano nkwagala ng'eddungu eryakamu omusana nkwagala emirundi lufukunya come rain come shine nkwagala ne bwe ndifa ndisigala nkwagala bwe yasoma akabaluwa n'alaba nga Sheri ali mu ddirisa amazima nga Katonda ali mu ggulu
mbadde nkyasoma akabalwa kawandiika naawe nkulaba mu ddiisa naabula guli muzimu ate ng'ono yazuukira mu bafu kyobola waliwo omukwano omuzibu kwegamba omukwano gwe bayita omukwano ogwadnamaddala bwe lwasoma akabaluwa alabanga sheri aga mukama ali mu ggulu aliwo naye nga sheri muzimu ayina laavu kwegamba kati enzibu okunnyonnyola omuntu ndabye ennaku nze ayagala omuzimu ndabye ennaku ayina ogwannanca part 1 bwekye bwegeeza ate nate ebitundu byatu biina ate nate naye nga wano olwayo tulina okulaba ekitundu ekyokusatu aka episode akayitibwa voices ne ka episode akayitibwa Institute of Revenge. Webale kujja ebadde ng'eva ku Kegi Videos Ryoba Production Majestic Brother wamu ne bannaffe aba Icon Videos kuzibula atudde tubagale bakasoma mwena DJ Sablai okyali wakabi nnyo MJ aberuka tubagala nnyo ate ne Big Brother Embalala mwebale kujja see you when you see me oh yeah. Ne Lawrence Kadisoloza